Kulikayo mukumulamu tugenda maaso program for mukezo olunaku olwaleero twagala nti tuli ne banaffe aba Civil Aviation Authority tuwayamu n'okuyiga bingi kubanga nemanyi nnyo nti nze ne bannanga abalabi ba TV ebitundu ebisinga obunene bye tumanyi ku by'entambuza z'ennyonyi n'ebintu ebyo bitono n'olwekyo bwe tuteekawo program ng'eno ffenna tuyige because TV ngeya Salam ne TV zonna eza Next Media moto eriemu tukubuulira osobola okubeera nti okyusa mu kumanya n'okutegeera n'okukugasa we inform to transform n'olwekyo awo wennyini wetwagende mu kuwummula ndi ne Vian Lujja Mpungu gwe tuli naye ye mwogezi w'ekitongole kya Civil Aviation naye twagende mu kuwummula twadde tugezaako nga twagala kutegeera abaana bo bali mu losses twagala kutegeera nammwe muli mu losses ng'aba Uganda Airlines mwemukola muti ebyammwe bibeera bitya? Nga sinnaddamu ekyo njagala newankubadde sinze njogerera Uganda Airlines njagala just okuttaanya ku nsonga eyo nti newankubadde National Airline empapula ziraga nti erina losses zeekola ekyo tekyewuunyisa kubanga nnyonyi yakatandika ennyonyi yonna nga wakagitandika tosobola kutandikira mu profit ku bbanga lye baakamala nga baoperatinga kubanga olina okutuuka ekiseera onootandikira oku breakinga even so tekyewuunyisa okuba nti bakyali mu losses kubanga sente ezaateekebwamu okugula ennyonyi n'ebirala byonna okutandika ziba nnyingi ekyo tekiri unique ku Uganda naye amakampuni g'ennyonyi gonna mu nsi yonna emyaka egisooka kizibu nnyo okutandikira mu profit naye ng'ekyo kizze ku mabbali ffe nga Uganda Civil Aviation Authority ekisooka obuvunaanyizibwa bwaffe kyekikulu ennyo okutunuulira obuvunaanyizibwa ng'ekitongole kya gavumenti okulabirira ebyentambula y'ennyonyi mu ggwanga omuli n'okuwabula gavumenti ku byentambula ekisinga okusibwako essira kwe kulaba nti obuweereza services omuntu z'asuubira nga azze ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe eziri basic weeziri waliwo ebintu ebimu ebitandikirwako omuntu byasuubira nti bw'anajja ku kisaawe Entebbe ajja kufuna wa parking emmotoka ye ayingire terminal building erina check-in counters erina ekifo awagazi weyeegazaanyiza nga afuluma eggwanga oba nga ayingira eggwanga so facilities ezo okuziteekawo ku mutindo gw'ensi yonna kyekimu ku bisinga obukulu okulaba nti omuntu afunye basic services. Ekyokubiri kubanga ebintu bisatu ebisibwako essira mu aviation: security, safety ne facilitation. Kati facilitation eyo gyentandikiddeko okulaba nti ekifo omuntu waali wagazi, tali mu line mpanvu, ate mu kantu akafunda ennyo kyoba olaba nti tuzze tugaziya ebizimbe ne facilities abantu we bayingirira, eyo facilitation. Ekyokubiri okulaba nti ebyokwerinda gguluggulu, ebyokwerinda kikulu nnyo, equipment ekozesebwa mu kukebera abasaabaze, abafuluma n'abayingira eggwanga wamu n'emigugu, okuba nti eri ku mutindo gwa nsi yonna, nti ne ba auditors bwe bajja basanga nga ddala equipment ne personnel batuukiriza omutindo ogwo. So ebyo bintu ebisinga obukulu era tubadde tubituukirizza. Ne mu area ya safety nayo tubituukirizza nga bwe nkugambye. Naye newankubadde kiri bwe kityo era ebitabo byaffe bw'obitunuulira tugenda mu palamenti buli mwaka ebitabo nabyo birungi, naye nga essira liri ku kulaba nti obuvunaanyizibwa tubutuukiriza bulungi. Njagala kutegeera ennaku zino mwayongeza ssente. Lujja mwayongeza ssente, awo twali tusasula ba 3,000. Kati ennaku zino otuuse ku kisaawe 5 z'olina okuwawukana nazo, oba omaze eddakiika 10. Luli balinga nti osooka kumala ddakiika 3 netandika okukubala. Ekyennaku zino ssebo kyakyuka mu manyi njagala nembikubuli ebimu tubimanya gubeeri no mu office. Naye eri bwe tugenda eri okuyitayo obuyisi bwoti emmotoka kasiteyingira bweti nga bagibaleeza 15,000 wali. Kituufu. Ekisooka njagala kutegeera lwaki mwayongeza ssente. Ekisooka kituufu nti ssente za parking zaayongerezebwa ku mmotoka eya saloon car neba nti esasula 5,000 dakiika ezo ezisooka,
naye nga okwongeza ensimbi zino twali tumaze emyaka egisukka mu 17 nga tuli kweza ensimbi zoyogeddeko enkadde ezasabibwanga, so twali tumaze ebbanga ddene nnyo nga teturivisinga oba tureviewinga charges za parking, ate nga ebyetaagisa demand yeeyongedde. Ekisooka omuwendo gw'abantu abakozesa facilities nga tulina ozigaziya n'okuzirongoosa, era omulimu ogwo gubadde gugenda mu maaso. Olaba twasooka ne tuteekawo kolasi mu bifo byonna emmotoka we zipaakinga, tulina plans ezongera okugaziya ebifo ebyo emmotoka mwe zipaakinga wamu ne facilities endala ku airport. So olw'obwetaavu kyali kyetaaga okuba nti fees zino ezaali zisabibwa abantu zongerezebwako, naddala nti twali tumaze ebbanga eriwera nga tetuzikyusa. Supervision erabika tekoze mulimu gumala kubuulira abantu ntambula n'okwetegeka, kuba ntera okukiwulira nti omuntu bamugaa nti jangu ng'ebula essaawa 2 ng'ennyonyi yo tennaba, bakitwala nti banyigirizibwa. Naye ate ne boogenda ne mu bisaawe ne mu nsi yonna balina time nga tojja kubeera nti ojja ng'ebulayo essaawa emu omalize cheeki zaabwe zonna. Ekintu kino mukikoze kitya? Abantu bamanyi kye balina okukola, era bintu ki ebirala by'oyinza okwogerako bye balina okumanya? Kati olina omukisa oli ku TV Buganda wange. Omulimu guno tugukwasaganyiza wamu n'amakampuni g'ennyonyi ag'enjawulo, naye nga buli lwe tufuna akaaganya tujjukiza abasaabaze naddala abo abafuluma eggwanga nti singa oba olina ennyonyi flight yo y'ogendako wandituuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'ebula essaawa nga 3 okuva ennyonyi lw'eneesimbula okuva ku kisaawe Entebbe, kubanga international airlines ezisinga ziggalawo check-in counters ng'ebula essaawa emu okuva lw'eneesimbula okuva Entebbe. Ekyomukisa omubi nti abantu abamu naddala ababadde tebatatera kutambula, bw'atunuulira tiketi n'alaba nti flight evaawo ssaawa 10 alowooza nti ne bwe naatuukayo ku 9 nja kuba ndi mu budde, ekitali kituufu. Wandituuse weewa obudde obumala oyite mu mitendera. Mu kusooka wano waliwo aviation police checkpoint ng'oyingira ekisaawe, bw'omala okupaakinga oyingira n'oyita mu checkpoints endala nga tonnaba kutuuka ku check-in counters. Kati ebyo byonna omuntu yandibadde abitunuulira nti singa ntuuka mu budde obwakazigizigi kye tuyita peak time nga waliwo abantu bangi mu maaso mu queue, nina obudde obumala okutuuka ku check-in counters, kubanga wandibadde nga check-in counters baziggalawo ng'ebula essaawa emu. So n'olwekyo omuntu bw'aba yeewadde obudde obumala kimuyamba okuyita mu mitendera egyo n'atataataganyizibwa oba n'atapapa. Ekirala, omuntu yandibadde ajja nga yeetegese bulungi n'otunula nti bwe mba ngenda gye ngenda ebyetaagisa byonna mbirina, pasipoti yange njirina, erimu visa ey'ensi gye ngendamu. Bwe ng'oggyeko ekyo ne passport omuntu yandibadde agitunuulira nebanga ebuzaayo emyezi 6 okuva lweggwako. Tojja na passport nga ebuzaayo wansi w'emyezi 6 erina okuba nga erina. Ekirala, tunuulira ensi gy'ogendamu, bukwakkulizo ki bwetaddewo, biki bye byetaaga. Amawanga agamu gajja kugamba nti jangu ne yellow fever card. Ekyokulabirako baliraano wano e Kenya weetaaga okulaga yellow fever card yo, kati bw'oba ogireseka ate ofuna okutaataaganyizibwa ku kisaawe. Kati era n'amawanga amalala galina obukwakkulizo obulala bwe gateekawo, naga nti bw'oba ogenda mu eno ensi ng'oggyeko visa olina okubeera n'ekino ne kiri. Emirundi egisinga airlines zibategeeza nga bagula tiketi, olumu oyinza obutategeerezebwa, airline eyinza obutagamba, naye kiba kikkakatako ng'omusaabaze okwongera okunoonyereza, weebuuze nti mu ggwanga lino ki ekyetaagisa, obeere nga ebintu ebyo byonna obirina. Ate ekirala, bw'obeera ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe oba ebisaawe ebirala byonna ng'olina omugugu gwo, tukubiriza nti omugugu gwo obeera nagwo buli w'olaga. Toguteeka awo n'ogulekawo ate n'ogenda ng'ogulese gwokka. Emirundi egisinga mu bisaawe by'ennyonyi ebisinga kasita basanga omugugu nga tegulina nannyini gwo, bakirabanga security threat, era emirundi egisinga bajja guggyawo oba bakozese protocols zonna ezigobererwa omugugu oguli abandon. So wandibadde obeera n'omugugu gwo essaawa yonna. Ate
era mulimu amawanga agamu nga gyogenda bakusaba obeere ne health insurance. Singa eggwanga lyogenda mu lyetaaga health insurance, ekintu ekyo nakyo omuntu yandikikozeeko mu budde n'abeera nga agirina. Kati ate bw'oba ogenze mu ggwanga nga teryetaaga health insurance obanga naawe togirina naye ng'olina eddagala lyomira olw'ebirwadde bino ebyenjawulo, diabetes, pressure, kyandibadde kirungi nti omuntu olaba nti otutte eddagala lyo erimala. Bw'onootuuka mu mawanga ago ag'e Bulaaya otandika okugenda mu pharmacy okugula eddagala lya pressure. Ku pharmacy amawanga agamu tebajja kulikuguza nga ffe wano pharmacy bw'ekuguza eddagala nga tolina prescription ya musawo. Ate kati awo okulaba omusawo bakasooka ogenda olaba omusawo. Yes, akuwandiikire. Ate wano e Uganda gwe kennyini gwe musawo. Mpayo Panadol, mpayo na biki. Oba ogenda ebbanga eriwera wandigenze n'eddagala lyo lyomira. Nalabako gyavuddeko emabega nga muzimba, okuzimba kwaggwa ekisaawe mwazimba kyaggwa. Nze waliwo naawansanyusa wano ku Njovu. Otuuka awo n'omanya nti lwakuba nti otambula kwato osanyuka katono ogenda okulaba nga kiwedde. Bisaawe birala mune kintu kiba kigazi nga kinene kyonna. Naye kakati wano era watusanyusa okuzimba kwaggwa kuba mukyayongera. Olw'omuwendo gw'abasaabaze n'emigugu guzze gweyongera, omulimu gw'okugaziya n'okulongoosa ekisaawe ky'Ennyonyi Entebbe gugenda mu maaso. Era tulina bye tukoze ne biggwa naye tulina ebirala ebikyagenda mu maaso okulongoosa. Ekyokulabirako emabegako mu 2024 twalonkinga kye tuyise modified terminal. Mwe muli ekifo ekyo kyoyogerako awali ekyobulambuzi awali gundi eyo abatourist gye banyumirizaamu okukubirako ekifaananyi. So kati terminal building eyo twagimodifyinga n'egaziwa era twasooka gikozesa nga Uganda bwe yahostinga NAM ne G77 Summits bwe twasooka okukozesa ekibangiriza ekyo ekigazi ku departure ne arrival. Awo nga kyatuwa obugazi n'okwegazaanya n'endabika ennungi. Naye tetwakoma okwo, ne tugenda mu maaso n'okuzimba terminal building empya eriraanye ekyo kye twagaziya. Terminal building eyo omulimu gw'okugizimba infrastructure gwawedde naye nga tulina obutonotono bwe tumaliriza munda omwo regulatory requirements okulaba nti ebyetaagisa byonna mu ebiri nga tetunnagiggula eri abasaabaze. Terminal building eyo empya egenda kuba ne aero bridges 3 oredde kweziri kwene enkadde kubaddeko 2. Aero bridges eyo Nnyonyi ng'epaakinze epaakinga abasaabaze ne bafuluma okuva mu Nnyonyi nga bayingira terminal building nga bakozesa bridge eyo singa obudde bubadde bwankuba nga tebasse wansi. So n'enkuba ne bweba etonnya tebakuba oba musana mungi babeera bafuluma Nnyonyi nga bayingira kizimbe. So bridges ezo zituyambako. Tugenda kuba n'omugatte 5. Ekirala mu kizimbe kino ekikadde tubaddemu ne check-in counters 22 ze tukozesa kati. Ate mu kino ekipya mulimu check-in counters 24. So mugatte tugenda kubeera ne check-in counters 46. Ate ekirala tubadde ne self check-in counters nga 3 zokka. Mu kino ekipya mulimu self check-in counters 14. Era wamu ne immigration counters nazo zeeyongeddeko mu kizimbe ekipya. Tulina n'ebintu ebirala facilities abantu ze babadde basaba nga we basabira duty frees ezo zo tubadde nazo mu kizimbe ekikadde naye ne mu kipya ne mu kipya mukadde wange butinyo space neneko. So nabo balina space we bagenda okubanga bongera okubeera nazo ezisinga ku ezo ze tubadde nazo. Waliwo ebifo ebisabirwamu prayer rooms amadiini ag'enjawulo. Tujja kubaawo ne aba Christians tubeerewo n'ez'Abayisiraamu bo balina ey'abaami n'ey'abakyala zo za njawulo mweziri mu kifo ekipya. Naye ng'oggyeko ekyo ekizimbe ekipya ekirimu facilities ezo tulina ne kye tuyita business class lounge eya karibuni emabegako nayo yaddaabirizibwa nedda bupya era nga nayo facilities bw'ozigendamu kati za njawulo ku ezo bwe zaali. Ambience nungi ddala namwo baateekamu prayer rooms ez'enjawulo
ez'abaami n'ez'abakyala. jacuzzi mweziri. Yes, otuula awo massage mu ntebe n'ogalamira entebe neekunyiganyiga ogenda okuvaamu nga ya mulembe nezisawuna mweziri. mulimu massage chairs n'ebyokulya nabyo menu nungi ddala. Naye mpozi ekirala ne runways ezo nazo twazidaabiriza. Tulina runway 2 twaddamu ne tuzikolako nungi ddala. Si ntebe yokka naye ne up country ebisaawe ebimu bye twayogeddeko nga Kisoro. Kisoro twaddaabiriza runway ennyonyi we zilandinga n'okutekinga off ne tuzimba ne taxiways ne apron we ziparkinga. Jinja nayo waliwo omulimu ogugenda mu maaso ogw'okuba nti ekisaawe kiddaabirizibwa nagwo gunaatera akadde nina katono naye ebyokunyumyako ndaba bingi kwagenze noga nti ennyonyi runway ekirowoozo ne kinsikira ebisaawe ebikulaakulanye. Nenjagala okubuuza wano olunaku tufuna ennyonyi nga mmeka eziyingira. Ninawe nali mbaddeko n'ennyimirira bwe nti nendaba buli luvannyuma lw'eddakiika waliwo ennyonyi ekka buli hisro buli luvannyuma lw'eddakiika n'amaaso go bw'oti buli luvannyuma lw'eddakiika waliwo ennyonyi. Wano tuli mu nnyonyi mmeka olunaku? International Airport wano mu mwaka twalina emitwalo 3,200 mu mwaka omulamba ennyonyi ezilandinga n'ezigwa. Kali tuleeta yange sigirina yandikubisizaamu. Kati oli agenda eri anyigenyege adividing by 365 twanzige eddakiika zirabika nti zitambula. Naye muyina enkolagana ne Next Media eya Road to Mecca. Njagala kutegeera enkola eno mugitambuddemu mutya era kiki message gy'olina? Ekisooka enkolagana eyo tugyenyumirizaamu nnyo nga Uganda Civil Aviation Authority. Enkolagana eya campaign eya Road to Mecca etuyambye nnyo okutuusa obubaka bwaffe eri abasaabaze naddala abo abalamazi ababadde bakozesa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bagenda e Mecca. Tusobodde okubatuusaako obubaka obw'ebyo bye beetaaga okumanya nga batuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, do's and don'ts, era ne kituyamba nti bangi ku bo bagenze okutuuka ku kisaawe nga obubaka obusinga babufunye nga bayita mu Salamu TV. N'olwekyo tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwegattako mu campaign eyo. Era tusobodde okulabirira abasaabaze 1,546 ku mulundi guno gwokka abaafuluma eggwanga nga bagenda e Mecca. Ogeraageranya n'omwaka ogwedde twalina abasaabaze 1,302 be bayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. N'olwekyo omuwendo gweyongedde. Ate okweyongera awareness jjukira mubadde mukyogerako enkya n'eggulu. So kyovula nti omuwendo gweyongedde. Ate buli lwe tufuna omuwendo omunene abalamazi abagenda e Mecca kitegeeza n'omuwendo gw'abasaabaze abakozesa ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe gweyongera. So nsuubira nti May wanaggwerako tujja kuba ne figures ezisinga ku ezo zetubadde nako. Jjukira bakomawo, tusuubira nti bakomawo nga 31 okuva nga 31 May okutuuka nga 10 June. Era bwe baba nabo bakomawo tubajjukiza naddala abo abanaabanona nti bannaffe mugoberere obubaka bwe tuzze tuvawa nga tuyita ku Salamu TV. Nga tumaliriza kusoomooza kikwe muyina ng'aba Civil Aviation mu kukola emirimu gyammwe? Okusoomooza tekubulawo. Ekyokulabirako mu mwezi guno ogwa March twalina olutalo olwabalukawo mu kyondo kya Buwarabu. Olutalo lwatukosa nnyo okuva nga 28 February wiiki eyo airspace mu bitundu ebyo zaali closed temporarily. Oluvannyuma ne zigenda nga ziggulwa mu mitendera. Naye mu bbanga eri ery'amalanga airspace eri closed kya omuwendo gw'abasaabaze abava Entebbe okugenda mu bitundu ebyo wamu n'emigugu gwakendeera nnyo. Ekyo ne kikosa ebyenfuna sife Uganda Civil Aviation Authority fekka ne ba stakeholders bonna abali mu value chain, airlines, handlers, tourism,
bonna bakosebwamu kubanga omuwendo mu March gwali mutono okusinga gwe tubadde nagwo. Jjukira nti flight singa ezaali affected mwalimu Emirates, Fly Dubai, Air Arabia, Qatar. In fact enyonyi Qatar, Air Arabia ne bamala wiiki nga nnamba ng'ennyonyi zaabwe ziri packed wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe, naye oluvannyuma ne baddamu okukakkalabya emirimu mpola mpola. So Cargo okusinga yakosebwa nnyo naddala ebyamaguzi ebifuluma eggwanga. Ndowooza tulina ebyamaguzi bingi bye tuweereza mu bifo bya Buwarabu nga mwe muli fresh produce, enva endiirwa, ebyennyanja, ebimuli n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Omuwendo gwakendeera nnyo mu kaseera ago, naye kati omuwendo gutandise, figures zitandise okuimprovinga. Bw'otunuulira Apple yali mulungiko okusinga March bwe yali. Kozi nga tumaliriza mu kiseera kino we tukoledde programu eno gyavudeko emabega ennaku 2-3 gavumenti ebadde mu kintu kya Ebola. Simanyi tekibakosezza lwaka nti gavumenti yavuddeyo mangu n'eki arresting era kati bagaye nti Uganda eri embeera nnungi n'abalwadde babajjanjabye. Tekibakosezza nga tebanaba bajjanjabaawo? Kituufu embeera nnungi era nga nawe bw'ogiraba tolinayo keesi gy'owulira, naye international media erina engeri gyebadde ekisengekamu. Of course etukosezzaamuko kubanga kati owulira amawanga agamu nga America gataddewo obukwakkulizo obutonotono obuyinza okukosaamu abasaabaze abava mu bitundu bino nga bagenda mu mawanga ago. Naye measures engeri gye ziri nti ziriwo, international protocols zigobererwa bulungi nnyo, era abasaabaze abayingira eggwanga, ffe ng'eggwanga okwetangira okulaba nti ekirwadde kino kiyingira okuva mu balirwana baffe gye kiri. Ku kisaawe Entebbe kati waliwo screening, temperature screening. Tulina thermal scanners ezo Ministry of Health ze yateekawo ze twakozesanga okuva edda nga tulwanyisa Ebola mu myaka giri ne ku COVID. Already zikozesebwa okuscreeninga temperature, wamu ne Port Health bakola observation okulaba nti abasaabaze abayingira eggwanga n'abafuluma. Twanza nnyo twanzege mweba kubani mutambule naffe nkozi kosembyayo omuntu anaatambula alina kuteeka biki ku ngalo vyanlujja. Ekimu kubanga afuluma eggwanga ajja kupaakinga. Nkujjukiza nti bw'oba osasulira parking teweetaga genda wali ku machines, naye osobola okukozesa mobile money. Nyiga *227# ogoberere endagiriro osasulire parking ku ssimu nga tofulumya emmotoka yo kugenda ku mujjuzo gwa kyuma. Ekirala omuntu afuluma eggwanga kyemujjukiza, laba nti olina passport yo ng'eri valid emyezi 6, laba nti visa yo mweri, laba nti otuukirizza obukwakkulizo bw'eggwanga gy'ogenda obirina byonna, ate otuuke ku kisaawe mu budde ng'ebula essaawa 3 okuva flight yo lwenesimbula. Twenza nnyo twanzege mweba kubandi mutambule naffe olunaku olwaleero tetuyinza kwongera akaddeko keeko. Agange nze Twaha Mukiibi mbadde ne Vyanlujja Mpungu ayogereza ekitongole ekya Civil Aviation Authority. Nate tukwatagana olunaku olulala. Mbeere bulungi, mweraba.